Alfred Haya yatulese ku dakika mwenda zokka ezakayita ku ssaawa emu ey'amakya g'olunaku olwaleero. Gy'obeera enkuba bwe batetonye bwe mubanga mmwe temufunye ku nkuba olunaku olwaleero oba ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero mwetaaga mwongera okwongeramu ku ssaala newankubadde etaataganyizza entambula, emirimu, abaana okugenda ku masomero era tusuubira okuba nti traffic jam yagenda kweyongerera ddala kuba zibadde ssanga 12 nga jam already atandise. Saidi gy'embeera makubo agamu maggale. Therefore, jam asuubirwa okulabika nga ate agenda kweyongera. Tubaaniriza nnyo ate ne tubeebaza okwegumira ku BBS Telefina, nze Penny Nantume wamu ne Simon Kawalata nga tuzze tutandike olunaku olwaleero nga tubatuusaako emboozi ezimu ku ezo ezatandika wiiki eno ng'ezimu ziyinza okuba tuzikomekereza olunaku olwaleero oba okubawa update ku ekyo ekiba kigenda mu maaso. Tuulakalira tutandike show y'olunaku olwaleero. Kale tukubaza okubeera nga tuli ku Telefina olunaku olwaleero kendeezaamuko ku muliro taata. Oli kubanga ate oli ku Telefina amakya g'olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okuba nga ate tulaba tukwebaza. Enkuba eri mu kutonnya. Kakati abava mu bitundu by'amakubo gaffe gano aga bulijjo nga tonnatuuka ku main roads. Ebimotoka ebinene bimanyi okwekiika mu makubo. N'abaagala okusala jjaamu. Abaagala okusala jjaamu ebiseera ebisinga kyoti kaseezo nnungi naye tusangayo ebizibu by'okusanga ebimotoka ebyekiise ebiguddemu ne bifanaganako bwe bityo. Kaakati enkuba ya leero teba si nnyingi naye obuzibu bwayo etacca etuuka mu ttaka etuukira ddala mu ttaka so abatalina bulungi mipiira. Nze nina ekibuuzo kye njagala kubuuza Umeme, njagala kumanya gy'embeera kye twabakola mutunnyonnyole. Tetulina amasannyalaze kuva jjo enkuba etonnya Lungujja, Nateete, Masanafu paka kati tegannadda. Tusaasire ebintu bye tulina mu fridge bambi baddiya because tumaliriza byonna tubisuula busuuzi. Gyo twakoze kantu. Kale kaakati ebyo nno bwe biri naye obudde bugenze chap ali muguni omutirako ku ssaawa ku screen yawo. Twagenze okuva wano olunaku olw'eggulo nga tuli mu kunoonya Dr. Kano Kizza Besigye. Twabategeezezzaako twayogeddeko ne minisita wabadde wa ICT and planning n'okutegekerega eggwanga ndowooza yesibadde oyo n'atutegeeza nti tasobola kukonfaminga kukwatibwa ka Dr. Kizza Besigye. We can't deny or yena kubanga abuuzaako bekikwatako. So olunaku olw'ejjo kyakakaziddwa nti bannaffe ab'ebyokulina bakola ki be bamulina. Kaakati buli omu ajja kwebuuza twatuuse tutya wano. Kaakati olunaku olw'ejjo bannaffe ab'ebitongole by'okwerinda baavuddeyo ne batutemeratemera ku ngeri gye baayiseemu okulaba nga bakwata Dr. Kano Kizza Besigye ne munne Haji Obedi Lutale. Kaakati no munange kitegeezebwa nti nno bannaffe ab'ebyokwerinda bafuna intelligence okuva mu kitongole kya Internal Affairs bwe batu ne beegatta n'ebitongole by'okwerinda okwali n'ekikuuma omukulembeze w'eggwanga ekySFC okusobola okulaba nga bakwata Dr. Kizza Besigye. Okusinziira mu bye twategeddeko bagamba nti nno bwe yali mu ggwanga erya Kenya bwe yali ng'ayita abo we baalinga bakola ki nga bali wajja ekigere we bakizza. Kakati okusinziira ku bakulu bagamba nti no kituufu baategeezaako bannaabwe ab'omu ggwanga erya Kenya nga baali bagenda okubaako operation gye bagenda okukola mu ssaawa emu mu ggwanga lyabwe. Era bwe bati bagamba nti nno mu bukugu obw'enjawulo baasobodde okuba nga bakwata Dr. Kizza Besigye ne ddereeva eyali wansi mu mmotoka n'atamanya. Ono gwe tugambe yali amulinze. Era mu byogerwa okuvaako mu byokwerinda abatayagadde kubaatuukiriza manyambu nno Dr. Kizza Besigye bwe yakwatibwa ku Riverside yatuusibwa naye mu safe house nti naye Uganda enayo safe house mu Nairobi Kenya eyo. Era eyo gye yali paka bwe yatikkiddwa olunaku olwakeeseza olunaku olw'eggulo ekyo ekyakeeseza olunaku olw'eggulo n'akomezebwawo mu Uganda paka we twamusanze wano mu kooti.
otegeera bulungi wakati mu ebyo nebigenda mu maaso abamanyi ku mateeka bakyagenda mu maaso kugira nga babuuza ebibuuzo bino wammanga Dr. Kizza Besigye yali afuluma ayita ku immigration bwe batone passport ye neekubwamu stamp era ne Kenya nayo nekkiriza nti tukukkiriza okuyingira mu ggwanga lyaffe nayo neekubamu ekibuuzo ekinene kiri nti nno bwe yabadde afuluma immigration ye Kenya yagiyiseewa era neye Kampala yagiyiseewa ebyo ebibuuzo by'osobola okuddamu eyo oba noweefunira ansa osanga ziri kuyamba mu maaso awo naye nga mu byonna ebyo byonna nga tumaze okubategeeza zonna zabadde enteekateeka namutaayika ezatuusiza ku lunaku olwabaddeyo olw'eggulo Dr. Kano Kizza Besigye yaleeteddwa mu kkooti y'amagye e Makindye ng'ali ne munne be baamukwata Dr. Obedi Lutale kakati nomunnange okusinziira ku kyabaddewo mu kkooti eyo Dr. Kizza Besigye yasomeddwa ne munne baasomeddwa emisango gyabadde wajinda bayina era ng'emisango egyo gyabadde gyekuusa kuyeekera gavumenti kigambibwa nti nno okusinziira ku bannafa by'okwerinda Dr. Kizza Besigye alabiddwako mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi saako ne Athens ekyabuyonaani eyo gye badde batemera empende ey'okulaba nga bajja ku gavumenti eno eya President Yoweri Kaguta Museveni. Aba FDC basomera ddala obutujju. Ntegedde bulungi. Kaakati nno munnange birabe baagasseeko nti Dr. Kizza Besigye yasangibwa n'emmundu wazinda babbiri ng'ate taziina mu mateeka. Ng'alina pistol. Wabula oluvannyuma lw'okusoma emisango ezo egyo Dr. Kizza Besigye yasabye kkooti emukkirize nga tennabaako kyekola ebakkirize bafune ababakiikirira bannamateeka era bwetyo kkooti yayimiridde okumala eddakiika 15 era omuloodi Elias Lukwago ne Luyimbazi Nalukoolo waffe owa wano be basuuliddwako eddimu ery'okuba nga bawolereza Dr. Kizza Besigye akali munnange abawolereza nga bakamala okutandika okukwata omulimu gwabwe kye baasoose kwe kkuba ebituli mu buwaabi oba mu charge sheet yabadde bakoze eki ebaweereddwa okusinziira ku muloodi Elias Lukwago agamba okusinziira ku misango egyasomeddwa Dr. Kano Kizza Besigye ekisooka mu mateeka nga agaawa okuyeekera gavumenti nga kale oli mu ggwanga eddala gwali gufuuse omusango kale singa kubadde mu kulya mu nsi lukwe ekyo wandibadde okola ki okyogerako naye mu byamusango egyamusomeddwa temuli mu kulya mu nsi lukwe ng'ovudde ku ekyo UPDF obukakafu ebujjawa nti emmundu ezaabasangiddwa nazo nga naku zomwezi 16 zaabadde zaabwe lwaki okwata ekintu ekitali kikyo nadde ekintu ng'emmundu ekyo kusatu ku Riverside gye babakwatira bayinza okutuwaako ku kiraga nti nno beemulugunya okufaako obufi bali mu kutya tebakirabangako okulaba ku bantu be batamanyi nga bazze n'emmundu oba otadde ne Kenya mu kutya era bwe batyo omulamuzi Freeman Mugabe yasabye omuwabi wa gavumenti ebadde akiikirira gavumenti olunaku olwo okwongera okunnyonnyola na mu tteeka ki mwe basinzidde okukwata Dr. Kano Kizza Besigye kati ate omuwabi wa gavumenti bwe yayimuse mu kitiibwa ekingi etteeka lye yalisaitinze nga likwata b'amagye wajukira tuli mu martial court kakati etteeka lye yalisaitinze nga kituufu gye liri osobola okukwatibwa nga serving officer asobola okukwatibwa singa bazizza omusango munda mu ggwanga oba ne bweru waki kyokka nga Kano Kizza Besigye ekituufu amagye w'amagye naye nga yawummula kitegeeza nti etteeka lyo limuliba terikola ki terimuluma kakati munnange awo twagenza okumaliriza nga lawyer w'abawawaabirwa asaba omusango guno gugobwe kubanga oyinza oba tegulinaamu kinyusi omulamuzi yasindiza Dr. Kano Kizza Besigye paka nga ennaku z'omwezi 2 eruzira jjajja okuba nga ate ava bakomewo okwongera okuwulira omusango gwe singa kindi okuba nga emisango gigobebwa oba bamugatteko egy'amaanyiko mu mbeera efaanaganako bwetyo ebyo byabadde mu kkooti olunaku olw'eggulo biyinza okuba bibi naye ate at least I'm happy Winnie amanyi omwami we waali era actually okusinziira ku Honorable Winnie Byanyima yategeezezza nti nno essaawa yonna akoma mu Uganda naye ng'ekisinga okumukomyawo kwe kuchalenjinga okukwata omwami we n'omuteeka mu kkooti ey'amagye ng'ate civilian awedde emirimu awo nno we tuli ebyo yabaddewo olunaku olw'eggulo ku nsonga za Dr. Kano Kizza Besigye olunaku olw'eggulo era lwe lumu twavudde wano ku makya nga tubagambye nti Dr. Hamisi
Kiggundu agenda kulabika nga ate basisinkana ne bannaffe aba KCCA Frank Rusa ne tiimu ye babadde bakugenda wali ye Nakivubo balabe enteekateeka bagende ne ba engineers ne ba planners balabe kiki kye bayinza okukola. Abantu b'ekkanisa eno eya St. Bali ku Ddembe Catholic Parish bakulaga nti kiringa ekyali intended hamu okujja okwonoona ekkanisa yaabwe bo bagamba bagyokyako emirundi ebiri bagisimyesimyemu ebinnya tebalina kkubo ng'ate balina abantu abava mu mawanga ag'enjawulo nga bazze mu kijjukizo kino kuba si just kkanisa ya bulijjo zino kyaki ezimerukawo obumerusi wabula kkanisa eriiriddewo ddala. Tuli mu sizoni ya nkuba naye kirungi KCCA jo bwe bayiseewo balagidde omukulu Hamis Kiggundu alekera like immediate effect to stop constructing. Alekerawo okuzimba paka nga bamaze okukuba plan n'empenda n'engeri gye banaakuyambamu abantu naddala abali mu kkanisa nga babateerawo ekkubo abagenda mu kkanisa eyo sako n'abantu abawangaalira mu katale awo kubanga okuzimba kwekwataataganya emirimu mingi omulina okuba nti amazzi gayonoona ebintu by'abantu bano. Olunaku olw'eggulo basazeewo Hamisi naye kennyini yakkiriza nti tali waggulu w'amateeka n'olw'ensonga eyo agenda kugoberera ebiragiro ebyamuweereddwa bannaffe aba KCCA kuba ffenna tulina okuwangalira mu kibuga Kampala omuntu wa wansi naye kennyini nga akulaakulanya ekibuga Kampala. N'olw'ensonga eyo ndowooza bannaffe ab'omowino n'ebitundu ebirinaanyeewo n'abantu ab'ekkanisa oba abagenda ku kkanisa eyo nsuubira nti mawulire ga ssanyu mwebale ku complaininga kwogeza ne mutakozesa violence wabula ne mukozesa amaloboozi gammwe KCCA neewulira era yasitukiddemu. Kale ebyo nno bwe bityo bwebiri tugenda kwetoowolamu katono nnyo naye abantu ab'enjawulo bakyagenda ddala mu maaso kubanga bawa endowooza yaabwe ku kukwatibwa ka Dr. Kizza Besigye. Ngenda kujja nkuweeyo ko kwabamu biki bye bagamba. Kasooke tujjeyo ku bulango buno ate tukomewo.